olunaku olwaliro linako friend wange lwakuba nti tayagala alabikira mu kamera bintu bya security purpose mubitegeera naye nga ayagala okyeyalingako naawe munnanga ndaba oba mpuliriza. Mukwano gwange kusaba obuzeeko ku balabi bange ate oluvannyuma tweyongereyo. Mugamba mutya mikwano gyebaleka emirimu gyemukola nze Margaret asibe nti muli bulungi nange ndi bulungi sirina ttabu. Bawuliza mukwano gwange ekibuuzo kyengenda osooka okubuuza mu Saudi omazeemu bbanga ki? Mbulayo emyezi 2 peze emyaka 2. Alhamdulillah, ekyo kirungi. Webale kubeera mukyala mukozi, webale kuguma, webale kugumira buli kimu, webale kusima mukwano. mu Saudi muneeno eno ennyumba gy'olimu gye watuukiramu oba kuba bano abasinga tubalaba bafuna obuzibu oluusi n'asalawo n'akyusa ennyumba, gwe eno gy'olimu gye watuukiramu oba? Nedda mukwano, eno gye ndimu si gye natuukiramu. Era eno ennyumba gye ndimu yakuna. Yakuna? Yeah. Buzibu ki bw'osanze mu nnyumba zo z'ovaamu? Obuzibu bw'ensanga mu nnyumba zenvaamu toba bw'amaanyi nnyo, naye ndowooza kisinziira omutima gwo okifunye otya, okiwulidde otya, nosalawo olugaka okite. Naye muneyo otuuka ate n'ogenda mu kiwumba ekirala nate n'ojjukira n'ogamba kale singa nasigala mu kiri ekyumba kye nalimu, kale n'obeerawo nga wejjusa kwegamba. Obuzibu obukujja mu ezo ennyumba, anti batugamba obuzibu obusobola okujja mu nnyumba oba tebakuwadde kyakulya oba kusasula musaala, ebyo ebintu bibiri bye bisinga obukulu. Ebyo byonna bye njogeddeko wali obifuna oba waliwo obuzibu obulala? Nedda mukwano, nali sibifuna, naye wenajjira kale ngambe najja oba ndimu amalala nga ndaba engeri gye bampita ng'omwana omuto. Naye nga wajja tokimanyi nti ozze kukola? Kwegamba simanyi nakumanya, kati nakakifuna kati tinajja kukola. Ofunyeko ku mikwano gye egikikubuuliriramu muli oba? Ya kituufu. Okubeera n'emikwano kintu kirungi. Ntandika okipulodinga nti najja kukola, naye muneewe najjira ninga eyajjanga nti nnyumirwa efuta ly'ennyonyi, ng'olinga atajja nakigendererwa. Mpozi mukwano gwange nga tukyagenda maaso teweerabira, tulinayo bannaffe abateekamu ssente aba Dauda Events. Dauda Events oyo ayina buli kye weetaaga ku mukolo gw'okusobola okulaba nga gulabika bulungi. Dauda Events ayina obutebe, ayina tent, ayina ebyokutimbisibwa ebirungi, akola ku bagole. Bana yesimanyi nakumanya ayina keeki, oyagala keeki ya mbaga, oyagala keeki ya birthday, oyagala keeki ng'olina omuntu omulwadde, nanti fene waffe system eriwo olwala bakusalira keeki ate Uganda bakuwamuloloza, kati byonna Dauda Events yabimazeewo. Sobola omufunirako enamba y'essimu gy'olabaawo, buli kimu asobola okukikolerako okusobola okulaba nga kijjayo ekifaananyi ky'owulira nga nambe ky'obadde osuubira ate ne kiyita ne weekyandikomye okitegeera. Likinga page ye ku Facebook Roden Dauda Events. Tubaagala nnyo, katugende maaso. Onyumirizaako ku story balabi baffe gye batawulidde oba gye batategedde, naye ng'ongambye kuba wava mu nnyumba eyasooka ozze nga okola ova ku ofiisi, si weekiri? Mu nnyumba ezo katubale 3 ng'eri y'eyokuna, obadde okolangayo bbanga ki? Mbadde nkolangayo myezi 2 mwezi gumu, endala nakola myezi 6 n'okyusa. Ate eno gy'oli wakamalayo bbanga ki? Eno gye ndimu nakamalayo emyezi 6. Ogenda kukolera ddala paka contract yo weggwako? Ekyamazima sobola kulimba, simanyi kuba nasayininga omwezi gumu, nasayininga omwezi gumu lwakuba nti no oluusi nakusanga ng'oli muntu mulungi nasalawo omukolere. Nabo ne beneesizaako bulungi nensalawo nyongezeeyo ate omwezi omulala ngenda okulaba nti kitambula otambula talisa otambuza emyezi gyange emirala. Ennyumba gy'olimu ndaba erimu abaana bano bakwasaganya otya? Kuba wabeerayo eyo omuntu nga w'okola kuba oyoza ofumba olongoosa buli kimu gwe ate n'ossaako n'okulabirira abaana. Yafulo 3 okikola otya? Emirimu gyo gikwasaganya otya? Emirimu gino eno ngikwasaganya
njikwasaganya wamu ne Mukama Katonda. Ne Mukama Katonda. Emirimu gino kino ekiyumba kyendimu kati nali ndabanga mirimu mingi naye munnange bwe ntambuza emyezi ndabanga kale nsobola njagikola. Kati abaana bano eno omukyala nnyambako obamu nnyambako nga kuba paadinga ebiwe bityo bakuyita paadinga bakwambaza pampa. Kwambaza pampa. Sorry. Badde sitidde. Kwambaza pampa abaana abamu nannyambako alaba nga nina kyenkola kale bambi ekyamunjagaza nembeera nga nnyongezaayo emyezi wandaba nga nina omulimu gwenkola annyambako naye walaba nga ntudde that means nti mukyala mulungi. bwalaba nga ntudde awo mpozi nga mpita naye walaba nga nina kyenkola awannyambako mulimu ogumu. Okusomozebwa ki kwosanze mu mulimu gwaffe guno okuva we wajja? Okusomozebwa kwefunyemu era tebibulamu mwebiri naye okusomozebwa kale noza sinzira omuntu gwe osobola okukigumiikiriza otya. Okusomozebwa mwekuli ng'okuyita nga bakuba okugolera kale oluusi n'okigumira n'ogamba waaye z'embeera zaabwe nomala n'okigumira naye nga tebibulamu. Ate ekyakuyiga ki kyofunye gwe ng'omukyala kyogamba nti kino ne bwe ndikisanga mu maka gange kuba nkimanyi simanyi oba oli mukyala mufumbo oba toli mufumbo? Ndi mukyala mufumbo mukwano. Alhamdulillah. Kiki kyofunye mu mulimu guno nga gwe omukyala? Kuyiga ki okwo kwoyize gwe ng'omukyala kyakuyiga ki kyoyize? Ekyokuyiga kyenjize mu mulimu guno njizeemu okubanga kale sabiriza. Tosabiriza? Nkola mu kiyumba naye ate mmanya buli mwezi nfuna akajja kange. Akajaako. Ate kye nali sobola funa Uganda mu nsi yange kuba mu nsi yange oyinza n'okumala omwaka tekakadde. Obulumi bwa ssente bwo obowulidde olabye ssente y'omusajja gy'eva? Ate era ne mmanya nti nina okuyambako n'omwami wange mu bintu ebyo. N'omwami wo. Omanyi abakyala abasinga bali eyo asaba omwami nti njagala kino namugamba sirina ssente gumiikiriza naye omukyala n'akiraba bwe n'agamba nimba biki naye gwe obulumi buno obuyiseemu n'omanya ssente y'omusajja wa gy'eva. Munnange tunyigira bwerere abasajja bano eno tasobola kugamba kuba naawe already osobola okukola omwezi ne gugwako ne batakuwa ssente. Tasobola kugamba gwe ng'omukazi nti munneesirina asobola okugamba nti munneesirinawo ssente gwe n'okanya kumuyombesa tutuwadde ssente tompadde kineno bwe kiti mpa ssente z'enviri naye ate munnanga gyazijja naawe kati gukozeeko zinoonyezaako otegedde ye ziva era kati wobanga obaluli obadde mukambwe kati ojja kukkakkana. Ekyo kintu kirungi nnyo bannaye ssente ziva wala ate era kyennyinza obbasibirira wano eno nga bwe tuyita mu bulumi nga tuzifuna mikwano ssente muzivaluwinge muziwe ekitiibwa tutereke n'ensigo tudde waka nte tusige tukungule kitegeera mikwano. Mukwano gwange mbeera ki gy'osanze ku woofiisi eyo gye mubeera kuba nkimanyi mubeera mu mujjuzo mubeerayo abantu bangi embeera y'abaana ebeera etya ng'obasanzeyo ku woofiisi kusomozebwa ki okuliyo? Okusomozebwa nze kwenfuna anzizeeyo buli waddayo kale tobeera tosasulwa ate ng'ebbanga olitambula oba tosasulwa kuba osobola okumala ebbanga nga tofunye mulimu gw'okola. Senga nasigaddeyo mu kiyumba nenkola kale n'obyejjusa ate wakomyewo kwegamba kati nenkubuuza wanene ekibuuzo omuntu okukola emyaka 2 mu kiyumba n'okukola bino ebya woofiisi omuntu yandigumidde luddawa? Nze ngamba omuntu yandigumidde mu kiyumba kimu naye lwakuba mulimu okusomozebwa okw'amaanyi okusukka ne kubeera akusindiikiriza omwana oyo n'ava mu kiyumba naye nga kyandibadde kirungi omuntu n'agumira mu kiyumba kimu kuba olaba okusooka tuva e Uganda nga tuzzeekola tukimanyi gye tujja tewali mama tewali tata tewali wa Luganda ng'oliwo ggwe ku lulwo n'ogamba ekijja kijje kaneesige Mukama Katonda buli mbeera njasobola okukola ki okugiwangula. Mukwano gwange oyina intaneti Mwarabu yakuwa wifi ye intaneti eyo gifuniddeko kyakuyiga ki oba obeerako okunyumya kugenda ku TikTok okukuba miziki? Nenda mukwano kifa intaneti eno ngizeeko ebintu bingi ye mukwano ngizeeko ebintu bingi ate era nemmanya nti
manya nsobola gikolerako business kusimu nga na internet eyo gyenali sisuubira yenyabo ndudde nga followinga kuva gye watandikira Shifa yenatandikira eyo alhamdulillah webale kunjagala mukwano nkufollowinza naye munaye kasita wempulira ng'obyogirako nange nga ngendayo kati kambuze nanti gye natandikira eri navaayo wanfuna otya kuba baitawe nali sikumanyi era kitutte ebbanga ppanvu nali nkuwulira buwulizi tolina namba yange siyina namba yo wanfuna otya kutandika okunfollowinga kweno kuguno omukutu omupya nagenda ku Facebook nteekamu amanyago nali ngalaba YouTube nagateekamu naye ngafuna no subscribing alhamdulillah neyanza mukwano webale kunjagala era bannange nange nkwebaza nnyo era nenkusaba oshayalinga evidiyo zange weziba zakolera vidiyo ki ekyasinza okunyumira ku vidiyo zonna evidiyo ekyasinza okunyumira yeya wifi kyekyamazima yeya wifi kati sina bwezibalagana sitafuna wifi wangi era kyompwebaliza ddala webale tulagirira mukwano alhamdulillah walabako ndowooza ku vidiyo yange endala nti kozesa wifi y'omuwarabu wekurakuranye zonna era wifi sijja balima nzikozeemu ebintu bingi ekirungi nnyo mukwano manyi abaana bangi bali eyo naye nga ali ku intaneti nga tamanyi kyagikozesa oba oluusi wagendako ku whatsapp nakyatinga ng'agivaako nga tamanyi nti asobola otuukiriza ekirooto n'essimu yeeyo kati bakwano baffe baneeno abatulaba oba abatuwuliriza bahasolazi banaffe oyinza basibirirayo kagambo ki obugambo bwembawaayo bamikwano katipu kembawaayo bamikwano mbe bagumiikiriza buli kimu kiggwa ate era buli wojjukira mukwano gye wava ofuna amaanyi agakola mubeere bagumiikiriza teri kitaggwa munaye baba bakunyizizaamu gobeera mwetowaze buli kimu kijja kugwa bintu byakaseera buseera munaye odde mu nsi yate obe boss woba ng'omanyi kyewajja okolerera embeera ogigumira awakulemeredde n'ofukamira ate era n'oba olaba nga kyoyagala kikyaganye yongerayo wekiri mukwano okole azilonga ziwoli bakusasula bakuwa ekyokulya byebyo ebikulu ennyo olaba nze nina mikwano gyange oli ng'akola emirimu gugamba nti noolina fulozi 3 naye ng'oli ali ku fulozi 5 alina ebisenge 9 ebinabiro 5 ku buli fulo naye nagamba nze Shifa kasita mba nga nfuna omusala gwange nfuna ekyokulya najja kola kyenajja okola nkimanyi era nina otuukiriza ebirooto byange naguma omutima nakola omanyi buli woba nga omazeeko omwezi ne bakusasula amaanyi muli gakweyongera nosalawo nogamba kaŋŋume nkole so mikwano gyange abali eyo mubeere bantu bakakamu ku mirimu gyammwe wadde waliwo embeera weetuuka newulira ng'egganyo oyagala okuba omuwalabu mukwano tokikola ofukamira n'osaba wegaba amaziga genda mu rumuyo gakaabe wegayire mukama katonda akugondezeeyo embeera akwanguyize buli kimu bosi wa mukakkanye osobola okuba nga otuukiriza ebyo bye wanona ate n'otafuna buzibu n'otendewalirwa nti ate bino mbikooye biki saagala wulira mwana nga agamba nti ate eno mbeera ngenda nze kuddayo e Uganda imagine nga ne bye wajja okola tonnawezaako kkoota at least walaba kisuuse nnyo osobola okusaba ne bakuza ku ofiisi nofuna ennyumba endala n'oguma n'ogenda n'okola nosobola otuukirizaako at least amakati ku ebyo bye wanona noddayo Uganda ng'olina entandikwa ate notagenda Uganda nga tolina kyogenda kukola Uganda eyokya Uganda enyigiriza n'abaana abaddayo essaawa eno kati bakaaba agamba kale singa nayongezayo kuba embeera eri mu ggwanga lyaffe tugimanyi Uganda enyuma oyina ssente so mikwano mubeere bantu bagumiikiriza mukole mugume musibe emitima gikakkanyale tewali kitaggwa awakulemeredde omukama katonda ono yasinga byonna mbagala nnyo tujja kulabagana mu vidiyo yange enaddako ngenda baleetera ndowooza vidiyo ya kamera ngenda baleetera ku vidiyo ya kamera tujja kulabagana inshallah oba olina kyoyagala okwogerako nange osobola okinteera wansi mu comments oba genda ku page yange ku Facebook Shifa the Hustler wali enamba yange y'essimu osobola okumpereza message ku WhatsApp
ne tubeera nga twogera. Oba olina kyoyagala njogereko, oba olina obuzibu ekyo nakyo osobola okukiŋŋamba. Nze sirina buzibu, nsobola okwogera naawe kuba bino ebintu bye tulimu, omulimu gwe tulimu mulimu gwa kuyambagana, ate ne bwe gutandibadde nga mulimo bayitawe nze nina omutima ogulumirirwa. Saagala kulaba munnange nga akaaba ng'ate nina obusobozi obusobola omuyisaamu eyo embeera. Mbaagala nnyo, mbaagaliza ekisinga obulungi. Omukama Katonda abankumire. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.